Leero mu lesson week eno. Mukwano gwaffe omulungi ali ku 3ABN ntwala omukisa guno okubuuzaako bulinnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo ne tumwebaza kubanga akuumye mirembe okutuuka ku ddakiika eno akuyisiza mu nnaku omukaaga ez'okukola ate n'akutuusa ku nnaku olw'omusanvu Sabbiiti nga tuli mu kujaaniza Happy Sabbath. Tugamba Sabbiiti ennungi. Mikono gyange abeeri eri ewaffe eri tugamba nti Sabato nziza. So nga ate wali abagamba Happy Sabado, wali abalasha bagita Sibota, abalala bagita Lusabbiiti bannaffe Abawalabu. Kale no tukwaniriza programu ya lesson week eno nga twaniriza Sabbiiti bwe tugenda okuba nga twongera okwetegereza ku Sabbiiti eno ey'omusanvu amaanyi agali mu kusonyiwa oba amaanyi ag'okusonyiwa. Omutwe gugamba nti rest, ekiwumulo oba okuwumula, enkolagana wamu ate n'okuwonyezebwa. Tugenda kuba twongera okubitegeera obulungi bikwatagana bitya n'ekigambo amaanyi ag'okusonyiwa. Siise nzekka, mpise ne ttiimu Kabiriiti ka bakweyanjulire ate tubeere nga tutandika programu yaffe mu butongole. Amiina, tweyanza olw'omukisa ogutuweereddwa. Baanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abalabi baffe, era neebaza Katonda atuwadde omukisa guno okuddamu okwegatta wamu nammwe, okuyiga wamu nammwe. Tusaba mutwegatteko, tuyige wamu, ate tukole ebyo bye tuba tuyize. Amannya nammwe Majoyce. Okay. Webale nnyo balire ddala. Ssebo muganda ffe. Ssebo neeyanza nnyo omulabi waffe, nkwebaza kubanga olaba olutindo lwa 3ABN. Nebaza Katonda atukumye nga tukyasa omukka ogw'obulamu era n'atuwa omukisa okwongera okuyiga ekigambo kye erinnya Wilberforce Kisomba. Okay, webale nnyo ssebo. Kangendere mukadde wange. Nange ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero. Webale kubanga weekuumidde ku lutimbe lwo ng'olaba programu eno eya lesson. Erinnya eryange Marvin Kayondo. Webale nnyo muganda wange. Tuli mu programu lesson week eno. Tuyigira ku bigere bya Kristo nga tufeffette ebyawandiikibwa. Njala okkirize mukwano gwange tuwombeeke, tuwonge emikono gya Mukama Katonda ffe, tubeere nga tutandika programu eno mu butongole. Muganda ffe Kisomba Wilberforce tuweereyo essaala, tubeere nga tutandika. Katwebaze. Katonda kitaffe omukulu atula mu bwakabaka obutaggwaawo, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde. Faboono okuba ndi tusobola okuyiga ekigambo kyo ate okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ne tukitegeera. Kano nga tugenda okubikkula ebyawandiikibwa ebitukuvu nga tuyigira wamu, tusaba Omwoyo Omutukuvu ayongere okutuyigiriza okusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala essaala eyo gy'otuweereddeyo. Twagala kubanga ate essaawa zino tweyongerayo n'enteekateeka ya programu yaffe lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga nti munoonye mu byawandiikibwa omwo mwe muli ebitegeeza ebyange. So omulamwa gwa lesson gwa kutuyambako kwongera kutegeera Mukama waffe Yesu Kristo kikyatwagaza, gye tunaakoma okumwesiga ate tubeere nga tulina beesigwa gy'ali. Kati nga tunaba kweyongera gy'ala kubajjukiza nti wiiki eyaggwa mu Sabbiiti yaffe ey'omukaaga twatunulira omusajja Yusufu ekitundu ekisooka nga tugenda okumula mu kitundu ekyokubiri. Baganda be bamuliddemu olukwe, atundiddwa mu nsi ey'obuddu e Misiri, afuuse omuddu mu maka ga Potifari, bitusoose ne bitambula bulungi nnyo, ate oluvannyuma mukazi wa Potifari amwegwanyiza, ebintu tebakkaanyiza, gye biwunzikidde nga Yusufu bamusudde mu kkomera. Mu kkomera eyo Mukama tamwabulira. Tulaba nga amuteekateeka ate okubeera katikkiro ow'eggwanga erya Misiri. Eggwanga eryali lisinga amaanyi mu kiseera ekyo. Nze twandyogedde leero nga Amerika oba Vatican, amawanga bwe gati amanene, kwegamba amuteeseteese to be the next greatest prime minister ever mu kiseera ekyo. Well,
ebimu ku bintu ebikulu bye twazuula mu story eyo nti ekisookera ddala embeera enzibu ze tuyitamu kino twongera okinyweza mulabi waffe tezitegeeza nti Katonda atwabulidde. Okwagala kwa Kristo kusigala kutulondoola, kusigala kutunoonya, kutuwambaatira, yonna obulamu gye butukasuse. Era tubeereyo mukwano gwange ng'oyita mu mbeera ey'okusika omuguwa, oyita mu mbeera ey'okuzitowererwa, n'olowooza nti Kristo akwabulidde. Nedda, abeera wamu naawe. Yaga nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga wamu naawe. So tulaba Yusufu nga Mukama ali wamu naye, ng'ali waka ewa kitaawe Yakobo, ng'ali mu bunnya gye bamusudde baganda be, Mukama ali wamu naye ng'agendera ku mpinga e Misiri, ne mu maka ga Potifali ali wamu naye, ne mu kkomera yali wamu naye. So nga naye ng'afuuse Katikkiro era yali wamu naye. Ekyokuli kye twazuula bino bifunziddwa nti ekyokuba nti embeera enzibu zituteekateeka olw'omukisa ogw'omuwendo mu maaso awo. Nti tulaba Yusufu ng'afuuse Katikkiro mulamba ow'eggwanga. So embeera enzibu tugayite madaala agatwambusa okutuuka ku kasolya ak'obuwanguzi. So bw'obeereyo ng'oyita mu biseera ebizibu mukwano gwange, ddamu amaanyi, totya, Kristo afaayo era enteekateeka ye eri obulamu bwo ekyagenda mu maaso. Kati ebyo nga tumaze okubyetegereza, nze kye neetwaliramu kye kino nti nga Yusufu bwe yasigala nga mwesigwa eri Mukama wakati mu biseera eby'okuwakanyizibwa, naffe bwe tunaabeera abeesigwa, ekirubirwa kya Katonda mu bulamu bwaffe kyakutuukirira. Awo nno ne tujja leero twetegereze lesoni nga bwe badde etambula wiiki eno. Twagala kulabira ddala amaanyi ago ag'okusonyiyibwa oba amaanyi ag'okusonyiwa ge galiwa. N'abana ebibuuzo bye nasinkanye ne ndowooza nti bijja kutuyamba. Ekisooka kigamba okusonyiwa kye ki? Mujja kuba mukitwanukula nga tujjonnyola. Ekyokubiri kigamba mu kusonyiwa tusobezza nga tannaba kwetonda gye tuli. Tubeera twejjeereza bikolwa bye ebibi oba emizeege. Singa omutana ajja kwetonda gy'oli naye n'oba ng'osazeewo omusonyiwe. Are you trying to sanction his wrongdoing? Ngezaako kufuna kye mbagamba. Then ekibuuzo ekirala, bwe tusonyiwa omuntu yenna kitegeeza tugwanidde nate okuzimba enkolagana y'ekimemete naye? That's another good question. Then ekirala, okusonyiwa bulijjo kuzimba enkolagana? Does forgiveness always build a relationship? Yes oba no? Tugenda kuba tuzuula ebikola ki ebisingawo. Of course obulamu bwa Yusufu era bugenda tuyamba okuddamu obulungi ebibuuzo bino bye twebuuzizza. Story yanyumidde nnyo ku Sabbiiti akawungeezi ey'omusajja eyawaayirizibwa, omukazi yamuwaayiriza n'amusongamu olunwe nti gwe wankola obubi era ogwanidde ogende mu kkomera. Balaze nti yakulungulayo emyaka 14 abegwa mitayimbwa. N'oluvannyuma batunuligana bwe bati nga n'omukazi akimanyi bulungi nti yali awaayiriza omusajja. Amaziga ngamukulukuta agezaako okunoonya engeri gy'ayinza okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono. Kyessanyu kye kino nti omusajja naye ng'amaziga gamukulukuta n'amugamba nti nkusonyiwa. Si kyangu Kamaffe Yesu Kristo mujjukira ng'ali ku musaalaba. Basajja bamugamba nti walokola balala, tuyinza kwerokola. Wali abagala musiba kantuntunu ne bamukuba ebikonde, bamukuba empini, mwadulira amalusu, n'ogase ulagula. Ani akubye? Naye awonzeko abagamba bonna ti kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Stefano mumujjukira agamba nti Mukama tobateekako musango. Lay not this charge upon them. Yusufu ye kiki kyali kitya angazeemu osisinkana baganda be yakoma okulaba emyaka nga 10 egiyise emabega, 10 n'okusoba. Kiki kyazzaako? Mukwano gwange atulaba, twagala kweyongerayo ne lesoni yaffe era muganda ffe Mavini agenda kutuyambako okutegeera, okutuyambako okwongera okinnyonnyoka. Yusufu azzaako ki ng'asinkanye baganda be be yakoma okulaba emyaka 13 emabega. Bwe basisinkana abaali bamutunda, abaali bamusudde mu bunnya, abamuyitanga Sekalootera, abayagala okumugajambula bamutte,
azaako ki sebo tutandikirawo tweyongereyo. Webale nnyo ssebo. Obulamu bwa Yusufu butulaga ebyokuyigirako bingi. In fact okebera mu kitabo kya Luberyeberye okizuula nti chapter 12 namba zoogera ku bulamu bwa Yusufu n'okusonyiwa kwe. Okeberamu n'olaba kitundu kimu kya kusatu kitabo kya Luberyeberye kyonna kyonna kyaweebwayo ku kusonyiwa n'obulamu bwa Yusufu. Wano Bayibuli etulaga nti omulamwa guno mukulu nnyo. Ate nkebera omulamu omulala oguyinza okuba nga gusemberedde ogwo gwe gwandibadde endowooza ogw'amataba chapter ziringa 6 zokka. So wano Bayibuli etulaga nti okusonyiwa ddala kya makulu. Kuba mu kitabo ekisooka tukirabirawo ddala. Tugenze mu bulamu bwa Yusufu twagala tulabe ki ekyabaawo ng'asisinkanye baganda be. Yusufu ajja okusisinkana baganda be bayira wano wekijjira nti Yusufu obulamu bwe bwali bumaze okutereera. Buli kimu kirungi, Prime Minister mulamba, omukyala ayina n'abaana 2. So ng'obulamu bulabika ddala nti bugendera ddala mu maaso awo ennyini. Nti kye baali bamwagaliza ekyalinga ekibadde ekibi Mukama amugjeyo amubbuludde n'amuleeta mu bulamu obulungi. Tulaba wano ng'abasisinkana omulundi ogusooka bajja gy'ali. Abamanyi abategedde nti be bo naye ekyennaku bo baali tebamanyi nti yani nti yeye. Abasisinkana ki kimaze okubaawo ng'abasisinkana? Ekyabaawo ki kino? Enjala yali emaze okubaawo mu ggwanga ly'ewaabwe okusinziira nga obunabbi bwali bwogedde nti okusinziira nga ekiro kya kabaka ekyali nti kwagenda kubeerawo enjala ya myaka 7. Ekyengera kya myaka 7. Ekyengera kya myaka 7 n'enjala y'emyaka 7. Emyaka ebiri nga gimaze okuyitako enjala eno ng'emaze okugwa. Abaana ba Yakobo bajja okufuna emmere mu ggwanga ery'e Misiri. Bwe batuuka wano Yusufu n'abategeera bulungi nti bano be baganda bange. Yusufu yalina amaanyi ng'asobola okusalawo abantu bano okubateeka mu kkomera. Yali asobola okusalawo okukola ekintu kyonna kyonna kye yandiyagadde n'okuwoolera eggwanga. Naye Yusufu ekintu kyakola kya njawulo nnyo ku ffenna abasinga kye twandibadde tukola n'okukola. Wandigambye nti afunye kati omukisa ogugajambula omuntu gwe neewerera okuva edda n'edda. Ebiseera ebisinga kye tutera nnyo okukola. Omuntu ayinza okukola ensobi obuzibu n'ogamba nti obukya buziba olindaba. N'otuuka mu kaseera naye w'osobola okumunyigira n'omunyiga bulungi naye n'akola ki? N'akuwuliramu. Naye Yusufu ye si kye yakola. In fact Yusufu yasobola okusalawo okubeera omunyiivu eri baganda be si bokka. Abasajja bennyini abamutunda yasobola okubeera omusungwavu eri Potifa ne mukyala we. Naye Yusufu obulamu bwe akola kintu kya njawulo nnyo. Ye asalawo okukola ki? Okusonyiwa. Bayibuli erina kyetulaga nti we bajja gy'ali Yusufu ayagala okubakebera. Agala amanye nti baganda bange Katonda tuukaawo okukebera. Onjukizza musajja gwe bayita Dawudi. Mu kiwonvu eri nga Sawulo ne Jeri bazze okumunoonya. Sawulo ali awo yeebase. Mikwano abajaasi abali ne Dawudi abayeekera kambayita abayeekera fugitives. Bamugamba nti wa Mukama akugemulidde omulabe wo mu mikono gyo. Kyekiddako mujjukira wa? Kugamba Dawudi omusajja omulabe we bulijjo amuyiganya agala okugyawo obulamu bwe amuli mu fix. Azzaako okimanyi ekyaddako. Nkireese okwogera to throw some light on response ya Yusufu eri baganda. Webale nnyo ssebo. Tulaba nti akola ddala ekintu kyekimu. Mu kifo ky'okuwoolera eggwanga asalawo okusonyiwa. Naye ng'ogyeko ekyo yayagala amanye nti baganda bange bano ebintu ebyabaawo emyaka in fact gisukka ne mu 22. Kuba enkuba mu akafaananyi nti Yusufu yali amaze emyaka nga 10 ng'akolera Potifa. N'emyaka egyo we yali amaze nga mu kkomera gye yali amaze mu kkomera. Bayibuli etulaga nti bamujjukira luvannyuma n'avaayo. Emyaka 7 gimaze okutambula egy'ekyengera. Katuyingira omwaka ogwokubiri ogwaki? Ogw'enjala. Emyaka gyagitambula egisukka ne mu 2.
bamba ino limala okutuuka abayita bajja gyali ayagala okumanya nti baganda bange bano bakyuka oba bakyalinga we baali oba kyalina emitima gy'amagimbi gikyalina emitima gyegimu akola okugezesa yatukulaba mu kitabo kya Lubereberye Sura ya 4 olunyiriri lw'omusanvu paka ku lwabiri. In fact wano yayagala kubakema kumanya nti ddala abantu bano bakyuka oba empisa zaabwe zikyali zitya zezimu. Era emboozi yegenda mu maaso agenda okizuula nti bambi baali bafunamu okwejjusa mu mitima gyabwe kye baali bakola kyebaali bakola kwegamba baafuna okubonerera okuddamu kyonna ekyo kyetulaba wano eno okusonyiwa bayiza tekusumulula ffeffeka. Abasinga balowooza nti we naasonyiwa tekusumulula oyo atwonoonye wabula naffe ffennyini nyini tuba tugenda kukola ki kusumululwa. So emigaso gy'okusonyiwa giri ku njuyi bbiri eyakosebwa n'eyakosa bonna bafuna mu kusonyiwa. Kituufu. Omuwandiisi omu yagamba forgiveness is setting the prisoner free and later on finding out that prisoner is you. Okusonyiwa kubanga kuta musibe naye oluvannyuma n'okizuula nti omusibe gw'oli mu kuta ye gwe mukennyini nyini kugamba gwe wejje ku njegere. Yusufu kye yali akola. In fact Yusufu yasonyiye baganda be newankubadde bayite banana kumusaba kisonyiwo. Kyekimu kintu kyetulaba mu bulamu bwa Yusufu. Lunaku olwasanja twagenze maaso netulaba nti Kristo newankubadde tusonyiyiddwa. By the way ekimu ku bintu etulaba kikino nti Kristo atwala engeri tuyisaamu abantu kibanga ekikoleddwa ye. Osoma mu kitabo kya Matayo Sura 25:1 paka ku 4:6 etugamba ekintu kyekimu nti bwe mwagendanga abuuza abantu bano nti nalumwanga enjala naye temwajja kukola ki kumpa kyakulya. Ne bamubuuza nti lwamanya tutya nti enjala ekuluma ne takuwa kyakulya. Amaliriza agamba nti bwe mwakolanga ebyo kumukubatono awo mwalinga abakikoze nze. Kuba bambuuza nti twakulaba ddi ng'oli mukomera ne tujja ne tukulambula. Ddi lwe twakulaba ng'oli muyala ne tukuliisa. Ddi lwe twakulaba nga toyambadde engoye ne tukwambaza. Kwegamba buli gwe mwayambaza gwe mwakyalira mukomera you are doing it to me. Mukikoze ye. Wekoberako omudagaano enkadde agamba nti atwagala nnyo era tugeraageranyanga emmunye ey'eriiso lye. Buli akwatako. Abanga akute ku mmunye ey'eriiso lye buli muntu Kristo wati watwagala bwe bwagazo w'amaanyi walina gye tuli. Onzijukirizawo kiri ekigambo kyagundi mujjukira omusajja ono Pawulo ng'akyali Sawulo. Yesu yamugamba nti Sawulo onjigganyiza ki? Naye nga ddala Sawulo yali ayiganya Yesu. Yali ayiganya abayigiriza. So in attempt okuyiganya abayigiriza ali mu kuyiganya Yesu. Ngezaako kifuna kyogamba. Sebu tumaliriza akatundu ka Mande tulabe. Maliriza wano nga tulaga nti Kristo tulabanga ab'omuwendo ennyo gyali. Bw'osoma mu kitabo kya Isaaya Sura ya 4 olunyiriri olusooka ayogera eri Yakobo. Naye Yakobo oyo nze ntala nnyo okugyawo Yakobo nentekawo erinnya lyange. Lwaki nsoma Yakobo nga nange mukenyini nsobola okweteekawo mukenyini nyini. Naye nnyo olwokuna lumu kusinga okunsanyusa atugamba tuli kya muwendo nnyo gyali. We are precious to him. Akulaba ng'ekyomuwendo ab'ekitiibwa ddawa gyali. Bwe tunaamanya ekintu kino nti tuli ba muwendo nti twagulibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo tujja funa enjawulo n'engeri tuyisaamu bantu bannaffe. Kwena ku Part Mande kwanaganyaamu nkiyite kwanaganya. Ekigambo ekyo ekyokubeera ab'omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda n'ensonga eno gye tuliko ey'okusonyiwa kuba tumulabye Yusufu nga bw'otunnyonnyodde amaze okusinkana baganda babategedde nti bateekwa okubanga emitima gyabwe kati gyagenda gitereere ko lyagenda lisiimuukako era nti ayagala kati kumanya Benjamin oli muganda we bwe bagatta maama ndoze bukitegeera ali bulungi byonna tubirabaawo. So nze kyenoonya kati ninyo nti kwanaganyaamu okubeera bumuwendo mu maaso ga Katonda n'amaanyi gano ag'okusonyiwa. Simanyi oba kufe wayinza okutuyamba ku kintu ekyo. Okubeera ab'omuwendo ogeze n'oleta concept eyo nti
we are so precious n'oleta ensonga eri nti gwe mwakikola nze kati ekintu ekyo omuntu akitegeera atya mu musana ogw'okuba nga tuli ku nsonga eno ey'amaanyi g'okusonyiwa so ku nsonga eyo kitegeerekeka nti Yesu Kristo nga bwatulagambye mu Matayo essula eya 25 olunya olwanamu olumu okutuuka ku lwanamu omukaaga bwatulaga nga Yesu Kristo yeeraga mu kifaananyi kyabo ate abali wansi gamba nga abaavu abanaku n'abantu abatuyisiza mu mbeera etali nnungi mu bufunze omuntu yenna bw'abanga ayigganya obanga alina aleetera omuntu omulala okubeera nga tali bulungi abanga akikola ku Yesu Kristo yennyini kubanga twagulibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo ogw'omuwendo n'olwekyo buli wetubanga tuyisa bubi bannaffe oba betusingako mu bitiibwa mu madala mu ngeri kuba ekyamazima ffenna tetukola ki tetwenkana naye bwe tubanga abantu abo tetubayisa bulungi tubanga abakutte Yesu Kristo yennyini kuba twagulibwa n'omusaayi gwe ogw'omuwendo. So kati mukyala wange bw'abanga yankosa nakweganga alinga eyanfumita effumu ku mutima singa mba siri mwetegefu kumusonyiwa oyagala kuŋŋamba kwegamba nti mbadde ngezaako ofuna ky'ogamba nti omuntu ono wa muwendo nti olw'omuwendo gw'alina mu maaso ga Kristo ekyo kiba kimpaliriza okumusonyiwa bwe kiri wethe mbadde njalubuuza n'ekibuuzo nti magezi kigwandiwadde omuntu ng'abadde asinkanye ebimu ku bizibu bino wammanga. One of them is sexual abuse, physical violence oba emotional violence n'ebiringa ebyo kwegamba nga oba yakabasamizibwa oba yakolwako ebikolwa ebikambwe omuntu ng'oyo alineko ku mutima gwe alina obukyayi enge olw'ebyo ebyamutuukako magezi kige wandimuwadde bibiri kale kusinziira ku byetula ku nsonga gye tuli mu kutunulira essaawa zino. Ndoza ekibuuzo yenya nandyagadde okwongerezaako tujja tandika n'ekibuuzo kyewasoose okubuuza ekyokubeera nga tuli ba muwendo kikwatagana kitya n'okusonyibwa oba okusonyiwa. Okubeera ab'omuwendo twagulibwa lwa musaayi era twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda ekitegeeza emitima gyaffe naffe ng'abantu tureflecting oba tukwasaganya tulina engeri gye tufaananamu ne Katonda. Kristo omutima gwe gujjudde ekisa n'okusaasira era okusonyiwa oba okusonyiwa abalala kuva mu kisa. Oluusi tuba tetusobola, oluusi tuba tukoseddwa nnyo naddala ebyokulabirako by'otuwadde n'otugamba nti abayita mu sexual abuse oba oluusi omuntu akunyiiza nga naawe wulira tewandiyagadde musonyiwa gwe nga gwe mu maanyi g'oluusi oba tolina buyinza yabukuwa naye n'otuuka mu ddwaliro n'owona ne bakusaasira ne bakujjanjaba n'owona kati ozzeemu omulabyeko. Kituufu omuntu oyo oba toyagala musonyiwa oluusi oba toyagala namutunuulira mu bwenyi. Nze in fact saagala kulimba omuntu nga nkitegedde nti abadde ajjawo obulamu bwange saagala kugenda gamba nti kyangu nnyo nandi musonyiye nga Yusufu yakola ki musonyiwa baganda because kifaanaganamu Yusufu baali bagala kujja obulamu ne bantu baali bamukazi baali tebabamanyi you get it. Naye ndowooza nange kyendabyawo ngera bwemwogedde nti okusobola okusonyiwa kisibuka wa Katonda. Katonda ekisa kye bwe tukisaba nze sigaana kusaba saala egamba Mukama omuntu ono siri mwetegefu kumusonyiwa naye nkusaba ompa amaanyi nange nkole okwagala ku olw'amaanyi ag'ekisa agava gy'oli. And you know Bayibuli nti bitayinzika eri abantu bisoboka eri Katonda. Sebugenda mu maaso Katonda kafa akakamando kamalirize mwannyinaze abeere nga ayongera okuttaanya ensonga. Olunaku olwa Mande waliko omutwe ogwali gugamba nti ebisookerwako okukolwa. Tulaba wano tweyongera maaso n'essolo ya Yusufu. Steps towards the total forgiveness. Yes. Yusufu yasonyiwa baganda be nga bwe twayogedde wadde tebanaba na kusaba kisonyiwo. Nayogeddeko n'ensonga ali nga twogera ku Fatima Sunday ne ŋŋamba nti osumulula omusibe bw'osonyiwa osumulula omusibe naye omusibe oyo gw'oba osumulula aba gwe kennyini. Yes. Yusufu senga teyasonyiwa
baganda be ne bye baali bamukoze yandibadde yajjula obusungu obw'amaanyi nnyo ku mutima ekyandimulemeseza n'okutuukiriza ebiruubirirwa Katonda byali alina eri obulamu bwe. Okigambe Kolino enge ku mutima gwe yandimulemeseza n'okutuuka ku buwanguzi buno bwe yali atuuseeko. Webale nnyo ssebo. Kati nkusaba okkirize mukadde wange. Yes ssebo. Mikwano gyange baganda bange tusooke tuwummulemuko ate tugenda kuba tukomawo tuzuule ebisingawo. Ensonga eno ey'okusonyiwa nkulu nnyo ddala. Omulabi waffe akatukomewo ate tubeere nga tweyongera ne program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Weekuumire ku program lesson week eno. Ataddeko nti ataddeko channel okulaba okuba wenaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa kiki? Noonya lesson ya wiiki ku 3ABN. Nze nno nsuubira olabika onoonya programu budde obukyamu. Programu eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti. Era bwe tuba tulaba programu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako okubaganyamu ebirowoozo mu programu lesson week eno. Tukulisayo mukwano gwaffe mu kuwummulako weebale nnyo weebalire ddala okuba nga okyali wamu naffe. Tuli mu program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo era nga tuli ku sabbiiti ya 7 tutunuulira okuwummula mu kiseera kye kimu nga otunuulira enkolagana ate n'okuwonya. Mukadde waffe amuganda wange obadde okyagenda mu maaso n'okutuyambako okutegeera. Funzaamuko ate tugende mu maaso. Tulabye wano nti singa Yusufu teyasonyiwa ne bye yandibadde atuuseeko teyandibituuseeko. Omusajja omu gwe tumanyi ennyo tumuyita Bishop Desmond Tutu. Omusajja yali owa South Africa. Omusajja oyo yawandiika n'agamba there is no future without forgiveness. Teriyo ebiseera bya mu maaso nga tewali kusonyiwa. Yayogera ku biseera bya apartheid bye baali balimu. Agamba bwe tutasonyiwagana ffeffekka na ffekka tetugenda kufuna ebiseera bya maaso bya South Africa. Bakyeruppe ne bakaddugala. Weebale nnyo ssebo. Kino kitukira bulungi ne mu lugero lwa Yusufu ono. Singa teyasonyiwa ebirungi tebyandimutuuseeko. Naffe tuyinza okuba twekumidde mu mbeera ze tulimu nga Katonda bulamu bw'ayagala tubeeremu tetubutambuliddeyo mu nsonga eri emu tuganye okusonyiwa abakola ki abatusobya. Kwegamba okusonyiwa nga gufuuse omuziziko ogutulemesezza okutuuka gye twandibadde tutuuka. Weebale Yusufu agenda mu maaso n'ayogezeganya ne baganda be bano ng'ayita mu mutaputa. Baali balowooza takola ki tategeera lulimi. Agenda maaso n'aweza buli kimu ekyali kigenda maaso naye ng'egye baali mboogera mu mitima gy'agamba kale singa kyeka omusajja ono gwe twali tutannyo kirabika ebintu bwe biti abagenda boogerezeganya mpola mpola nga bali mu kwewuunaganyamu awo. Agenda maaso n'awulira ddala n'agamba nti baganda bange bakola ki baatuuka era ebintu bye baayiga byali bibakyusizza mu bulamu bwabwe. Kwegamba ekiseera kyatuuka ne beekuba mu mitima bo bannyini nnyini. Era kuno okusonyiwa kwa Yusufu bayirayo kwakola tekuyamba ye yekka wabula niki ne baganda be okwasumulula ku njegere kwogenda maaso n'olugero ojja kizuula nti baali basudde omugugu guno okumala emyaka egyo gyonna nga gubasusseeko ki obuzito. Kati kyetwongedde okulaba wano kiri nti omuntu nga anaasonyiwa tolinda yakola bubi bigambo amala okwetondera olyoka omusonyiwa. Fakti ne Katonda ffe atuwa ekyokulabirako. Adamu ne Kaawa bwe bayonoona ani abanoonya? Katonda yennyini yabanoonya. Kwegamba akoseddwa yatandika omulimu gw'okusonyiwa. Kyakulabirako kirungi nnyo. Mwannyinaze njagala otuyambeko okwongera okutegeera ensonga eno ey'okusonyiwa n'okwerabira. Emanyi forgive and forget. Ddala ddala osobola okwerabira
oba bwerabira kitegeeza ki okwerabira okusonyiwa n'okwerabira. I think that's what we want to find out. Kubanga mu kibuuzo gye bakyogera forgive and forget, sonyiwa n'okwerabira okola otya. Katonda ddala yeerabira ebyemabega ebiba byabaawo ng'ate abimanya n'obimanya nga tebinabaawo. Nedda mu kibuuzo kyange simanya ekibuuzo kibadde kirungi ekimpeereddwa okutandika nakyo. Kankiddemu mukanda wange alayika tekifunye bulungi. Katonda yeerabira ebiba bibaddewo ng'oluusi ng'abimanya n'okubimanya nga tebinabaawo. Tuyambeko awo ku Tuesday. Neeyanziza olw'omukisa ogwo ogumpeereddwa. Kituufu Katonda yeerabira era n'atusonyiwa olw'ebyo ebibi bye tuba tukoze. Ffe nga tetunaba nabimanya naye ye ng'abimanyi. Kubanga tugenda okwonoona ng'akimanyi nti tugenda kukola ki okwonoona. Naye ekisa kye kibaawo tusonyiwa newankubadde nga tetunneenenya. Akatundu kaffe aka Tuesday kaliko omutwe ogugamba sonyiwa n'okwerabira weerabire. Sonyiwa n'okwerabira weerabire. Kibuuzo. Kituufu era nga kyandibadde kibuuzo ku nze naawe. Kituufu tulina okusonyiwa ne twerabira. Oluusi tukyogera tukikozesa nnyo nga tuli ne bannaffe nti bwe tusonyiwa tulina okwerabira naye nga kikoma ku mumwa. Muffe tekikoze. Naye okwerabira okwo kwe kutya era tuyambe tukitegeere kubanga mutuufu. Waliwo okusonyiwa okubaawo. Okwerabira ebibaddewo. Waliwo okusonyiwa okubaawo omuntu n'agamba nakusonyiwa naye okwerabira ekintu ekyo tekijja kunva ku mutima. Oba wasonyiwa. Kyandibadde kibuuzo ekijja gye tuli. Oba osonyiye nakusonyiwa naye ekintu ekyo tekigenda kunva ku mutima. Kuba kati Yusufu omwagala kugamba nti Yusufu alwadde amunizia kwegamba endwadde ey'okwerabira nti yeerabira nga bamutaddeko empingo bamutwala e Misiri. Yeerabira obunnya bwe yagwamu obwo bamusuulamu obwo. Atundiddwa. Musumba ku nsonga eyo okusonyiwa ne weerabira. Ekyamazima tosobola kwerabira naddala ekintu ekikukosezza ennyo mu bulamu bwo. Naye okusonyiwa ne weerabira kitegeeza okuba nti no ebirowoozo y'ensonga enkulu. Engeri gy'ofugamu ebirowoozo byo nga ekintu ekyo kye bakukoze kwegamba ekintu ekikulumiza ennyo omutima ng'oli akikoze naye bwe buli we kiba nga kikomawo ebirowoozo byo okuba nti no obifuga okuba nti no tebitwalibwa nnyo mu mbeera eyo wadde nga wasonyiwa ate oyinza okulabika ng'ate ogenda ku revenge ng'oba okuzzaayo omuliro eri oyo eyakola ki eyakukosa. Mu bufunze okubeera nti no osonyiwa ne weerabira kitegeeza nti no buli ekirowoozo kino bwe kikomawo neetaaga okuddamu n'ensonyiwa. Era ekyo tulina n'olugero olwatuweebwa. Olugero Peter we yali abuuza tulina sonyiwa mirundi emeka. Gyandibadde mirundi 7 gye twandisonyiye. Kubanga b'Abafalisaayo kozi gyalinga 6. N'abuuza twandisonyiye mirundi 7. Kristo yamugamba nti ye bannaye tusonyiwe mirundi 7. Ekitegeeza endowooza zaffe oluusi zigenda kukomyawo bino abalala bye babeera batusobezza. Naye wano tuweebwa amagezi nti buli lwe bikomawo tusonyiwe, tuddemu tusonyiwe. Era akatundu kwa Tuesday kwongera okutunnyonnyola ki kyekitegeeza okusonyiwa. Okusonyiwa ekisooka tulina okubeera nga tuli beeteefuteefu. Okuggyawo obukyayi, okuggyawo omutima ogwandiyagadde okusasula, okula that revenge oba okugamba kampoolere eggwanga. Waliwo abantu abakola n'agamba ono yankola kino naye nange nja mufuna. Luliba olwo nja mufuna kale namusonyiwa naye nange alibaako waalijja nange ne mukola ki ne mufuna. Kiba kitegeeza oyo omuntu oyo bata omusonyiye. Waliwo naawo nno concept endala mu bulamu bwa bulijjo gyempulira ennyo. Anti gundi yo namusonyiwa era ne mwesonyiwa. Akukali kati ako. Waliwo n'abalala abagamba bwe batyo namusonyiwa naye ne mwesonyiwa. Saagala mulabako nze ebyo byaggwa namusonyiwa. Okusonyiwa. Mubufunze bwatusonyiye. Actually omuwandiisi yabadde atugamba nti okusonyiwa olina okubeera nga weeteeseteese okuggyawo obukyayi buno bwonna. Naye yandibadde nti ogenda sigala nga tokwatagana na muntu oyo endowooza eyo okuvaawo.
osobola okuba ng'okyali mukwatagana n'ono omuntu omuvinga mu layini emu nti ebiri ebibaddewo eby'emabega obireka n'osobola okuddamu okutambula n'omuntu ono mu ngeri like mulage ekyokukola ekituufu osobola okumulaga ekitangala kyalina okutambula yes muganda gugamba otyawo nze nsaba okwawukanamukko nemwannyinaze si buli muntu gwensonyiwa nti enkolagana tugenda kuddamu tugizimbe buto yes nsobola okusonyiwa ne tusalawo ne ngamba nti nkusonyiye naye tutandike waliyo ekintu kyakukola ekintu n'omusonyiwa ddala ng'omusonyiwa naye ng'okuddamu okuzimba enkolagana eyo okuddamu okumwesigira ddala tekitegeeza nti simusonyiye mba musonyiye naye si buli gw'osonyiwa nti enkolagana mugenda kuddamu mugizimbe buto ng'ogenda olina okumuta ne mweyawulamu nolaba oba nemugamba okay nkusonyiye naye ekkubo lyo liiryo nange lyange liirino in fact yawo waliwo science bwejala twetegereze okusonyiwa kuno nze bwe nsonyiwa omuntu kireetera omutima gw'oli okuba nti automatically gukyuse mukiwule kyembuuza kwegamba nti gundi kangeze yanziba ensimbi zange nali bweru eyo ndi ku kyeyo nenkola ensimbi zange nemuweereza nzimbira ennyumba ngenda okudda ng'ennyumba eri ku musingi kitegeera bannange naye nga bwe jansindikira ebifaananyi ng'ataddeko n'amategula kwegamba bwe musonyiwa ekyo kimukyusa omutima gwe gw'obukumpanya kyandibadde bwe kityo kikyenedda kyenjala mulengere mumugezeeko funa nti ekyo kijjawo guli omutima gwe ogw'obukumpanya nga musonyiye tekigujja kristo yatusonyiwa bayibuli uza namwe mukimanyi nti enteekateeka y'okutusonyiwa ebibi byaffe yabaawo nga n'ekibi tekinabaawo so eri buli muntu leero kristo yatusabira essaala ku musaalaba nti basonyiwe ffenna yatusonyiwa naye newankubadde essaala bweri tekitegeeza nti ab'emitima egy'amagimbi tebaliiyo so okusonyiwa ne weerabira tukiraba nga kitwaliramu okuba nti omuntu ono oddamu omusembeza naye n'okumusembezaako kusinziira ku kukyuka kwe kuli kutya bw'abanga ddala ekyamazima musajja abadde mubbi oba mwenzi kutuusa nga tuli bakakafu nti yalokoka tetuyinza kuddamu kumwesigisa abaana baffe kubabeeramu awo tuweebwawo actually n'olugero oluli mu Mataayo 18:21-25 omwami oyo eyali omuddu lyasonyiyiddwa kabaka olw'ebyo bye yali amubanja naye ate ye bwe yafuluma okgenda bwe yasisinkana munne teyamusonyiwa wabula yamusindika ne mukomera asobole okumusasula kwegamba okusonyiwa kwa kabaka kwali ate ye tekumukyusizza era ekyavaamu yaddamu naye n'ayitibwa naye n'ateebwa mu kkomero olw'ekyo yali tasobola kusasula kabaka naye kabaka yali ataddewo ekisa nga amusonyiye naye ekisa ekyo tekyasobola kukola mu mutima gwe ateeyo okusonyiwa mulala so ndooza tugezaako okulengera ensonga eno ey'okusonyiwa n'okola ki neweerabira twetaaga okubeera abeegendereza newankubadde ng'abantu tubasonyiye omanyi mu kusonyiwa kuno automatically tekitegeeza nti muganda ffe bw'abadde yalunda ente zaffe netutegeera nti abadde olumwa amata agabulankanya kati engeri gye tumusonyiye katumuzzeeyo muntu alunde tulina okusooka okumala okuba bakakafu nti omusajja omutima gugenze gukola ki gukyuka ekyo kitundu kyova olaba nti ne mu ndagaano enkadde ne mu mpya kristo ateekawo amateeka nti omuntu bw'aba ayonoonye baalinanga bye bamuyisa si kuba nti aba teyasonyiibwa eweebigenga alina obeera eri paka bwe tulikakasa nti bikoze eki biwonye tulyoke tumuzze mu baki olumu kiyinza okwetaagisa ku kalantiini ku muntu wadde twamusonyiye nene kalinda adde saagala kukeerabira Peetero wagezi n'okakoonako yasaba emirundi yagaa nti mukama wange nze musonyiwe emirundi emekako 7 ko yesu yamuddamu ate 7 emirundi emeka 7 gye emirundi emeka egyo
400. Olaba nti Kristo ali mugezaako otulaga nti okusonyiwa tulina okubeera abeetegefu okusonyiwa ebbanga lyonna. Kubanga naye yagumiikiriza eggwanga lya Buyudaaya emyaka 400 abo bonna bakimanyi okuva mu mwaka gwa 557 BC paka mu mwaka gwa 3 awo wonna Katonda yali abawadde ekiseera ekyekisa. So kati amugamba ssebo nga nange bwe ngumiikiriza Isirayiri nti ndi mwetegefu ogisonyiwa singa ekomawo gye ndi, naawe olina okubanga oli mwetegefu okusonyiwa ebbanga lyonna. Ssebo tuyambeko kifuula practical oba mu ngeri erabibwako oba ekwatwako ensonga eno y'okusonyiwa kati twagala kukwatako omuntu bw'abanga atusobezza tumukole tutya. Ssebo weebale nnyo okuddako katono nnyo ku Party Tuesday kenjagadde okuba nti mpisaawo keseerabira okusonyiwa kirawo kitufuna okuva eri Katonda kasatu kikkiriza naffe kitukakatako oba mu mitima gyaffe tusindiikirizibwa tuwalirizibwa olw'okusonyibwa kwe twafuna okuva eri Kristo etusonyiwa abalala. Okukifuula Party Wednesday eriko omuntu ogugamba nti okukikola mu ngeri erabikako kwegamba hands on tulageeko singa njagadde osonyiwa kiyinza kubeera kiti aninakola ntya kikola mu ngeri erabikako. Tuyambeko awo taata otwanguyizeeko muganda wange. Ekisookera ddala ekyokuyiga kyetufuna mu katundu kano eno nti nno okusonyiwa essebo tulina kusookera ddala okubeera nti nno mu bulamu bwaffe obulume buli tubutegedde nti bwatutuusibwako. Yusufu bwe yali nga asisinkanye baganda be tulaba nti nno ennaku yamukwata n'akyukako nako emabega n'akola ki n'akaaba. Tulina okubeera nga okulumizibwa okwo okututuusibwako bannaffe ddala kuviirayo ddala era netukitegeera nti ddala muganda wange ankoze eki. Si kirungi gwe kusooka kugamba nti no Kristo yatugamba nti no tusonyiwe n'ogezaako okubikkirira, naye ddala mu birowoozo byo weetaaga okusooka okukikkiriza nti ekintu kino kinkoze eki kimpisizza bubi. Muganda wange tankoze buki tankoze bulungi. Ekyo kijja kukusobozesa okuba nti no osonyiwa. So ekisooka weetegereza embeera jaŋŋanga ogikkirize tugamba face the challenge. Musajja yakola bubi kituufu kati ki ekiddako? Ekiddako nti tulina okukkiriza embeera nga bwe ŋŋambye nti ddala tukoze eki etuyisizza bubi. Naye wano tulina ekyokulabirako kyetulabira ku Yesu Kristo naffe kyetwetaaga okubeera nti no tukikozesa mu Luka wakyogeddeko Luka essula ya 2:3-4. Yesu Kristo ayogera ebigambo bino n'agamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Mu kusonyiwa tulaba nti no waliwo ekiseera oba omuzungu kyayinza okuyita timing kyetukopa ku Mukama waffe nti ffe twasonyiyibwa nga tetukoze eki nga tetwenenyeza nga mu bufunze nga n'okutegeera tulinga abatannaba kutegeera nti ddala tulina ensobi gyetukoze eki gyetukoze. Naffe omuntu tolinda muntu ate amale kujja gy'oli, tolinda omuntu ono akoze eki akulumiza akukoze obubi, tomulinda kusooka kujja gy'oli, naye nga omaze okkiriza embeera eno omuntu ono okuva ku mutima gwo weetaaga okubeera nti okusonyiwa kuno kuva muki mutima. Awo nno ssebo ogenda kusiitaanamukko kubanga ekyamazima bwe kiba nga nazze okuneetondera naye olumu anyanzibuwalira okusonyiwa. Kati ate oŋŋamba ono akyalina mugenda maaso n'okwewaasira nga bwe yandagako. Kati ate gwe mba neeteekateeka okusonyiwa njalo tuyambeko tuwe ku maanyi agasukkawo awo ku g'obuntu tufunzizeemu. Ekituufu nti kisukka ku maanyi gaffe agabuki ag'obuntu kubeera ddala bwe kiba nga kinnumiza tekisoboka. Naye nga bwe twagala nti no tekisoboka mu bulamu bwaffe naye kirabo tukifuna bufunyi eryani Mukama waffe. Kyandibadde kirungi nnyo era kyansonga nti bwe mba ntegedde nti ensonga eno eba ekintu kino kimpisiza bubi nenzika ku maviivi enneegayirira Mukama Katonda ekirabo kino kisobole okukola ki okumpeebwa nti one muganda wange ono bw'aba nga azze gyendi ng'atuuse gyendi ekituufu kiri nti waliwo atagenda kujja gy'oli. Naye waliwo ono owooluganda nga Bayibuli bw'egamba nti no obanga muganda wakulinako ensonga
nga tunaba kugenda kuwaayo saddaaka sooka ogirekaawo ogende okole ki otereeze ensonga ne muganda ojje oweeyo ki saddaakayo. naye ninaawe ekibuuzo by the way nga bw'ofunza ne Thursday ninde kumala kuwulira nti kati mmaliridde okusonyiwa gundi ndyoke musonyiwe oba kintu okusonyiwa kintu kye tulondawo okukola waliwo ebintu ebyo mu Kristo twetaaga tubyetegereze oba kye tuyita feeling n'owulira nga muli okwegamba okwatibwako gundi kamusonyiwe ne wabawo n'ekintu ky'omanya nti nina okukola ekintu kino ku lw'obulungi bwange gundi oyo bwe simusonyiwe nange kennyini ngenda kweyongera kukosebwa mukyala wo yakola bubi yes myaka 2 egiyise naye ekintu okikuumidde ku mutima enga towulira muli kwagala kumusonyiwa tayimu erina otuuka ng'olina okukirondawo bulungi omukyalo ono tutambudde ffenna nteekeddwa okumusonyiwa kwegamba okusonyiwa its mandate in other words tulina okirondawo okikola kati tuyambeko ofundize ku Thursday nga maliriza katono nnyo ku paati kubanga omulenga njiba kututemayo Matayo essula ey'okutaano olunyiriro lwa namunnya Yesu Kristo alina ebigambo byayogera ebikulu ennyo bye nandyagadde otusomere. Matayo essula 5 olunyiriri olwa namunnya bigambo bikulu nnyo. Agamba atya? Matayo essula 5 gy'ogambye olunyiriro lwa namunnya lugamba nti naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe musabirenga ababayigganya. Yesu ayogera ebigambo bino agamba nti mwagalenga abalabe bammwe ate musabirenga ababayigganya nga bw'okyogedde era nga bwe twatandise eri nga tutandika lesoni eno tulaba nti okusonyiwa kiviira ddala mu birowoozo byaffe nga n'okwegayira kwe tutadde mu mikono gya Katonda okusobola okuba nti tukola ki tusonyiwa abo abatukoze obubi. Mu bufunze Yesu Kristo wano kyatulaga nti ffe naffe bwe twali tugwana kufa naye ne tuweebwa okukola ki okusonyiyibwa. Kakati naffe katukikkirize mu bulamu bwaffe okuyita mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu okubeera nti n'abatukoze obubi tubasabira. Kino kizibu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu. Tekisobola kujja naturally naye nga bw'oyogedde nti okuyungibwa ne Kristo eyatusaasira nga tetugwanidde kusaasirwa naffe tusobola okufuna ekinyegenyege naffe ne tusobola okusalawo okusaasira baki kati tuwunzi kasebo ne Thursday eyo funza gifunze eriko omuntu okugamba nti okufuna ekiwummulo oluvannyuma lw'okusonyiwa maze okusonyiwa ejjako omugugu kuba kusa kiko kubanga bw'otakikola nga bwe twagambye nti oziyiza emikisa mingi nnyo bw'otasonyiwa muntu kuba bingi nnyo by'ogenda okwetuusaako ensobi nnyingi nnyo z'ogenda okukola lwakubanga ogaanye okusonyiwa ate ebigenda mu mwana wattu ebiseera ebisinga ebigenda n'okuziyiza ggwe okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Enfaako kino ekibuuzo kankibuuze ggwe ono yagamba nti obutasonyiwa kiringa okunywa ekikopo ekirimu obutwa ng'olowooza nti omuntu omulala y'anaafa mu kifo kyo. Statement eyo etegeeza kisebo obutasonyiwa gulire kasomekale mu Luzungu. Not forgiving is like a drinking poison while hoping that the other person will die. Mu ngeri eyo kiba kitegeeza nti omuntu bw'obanga tosonyiye experience y'omusajja Yusufu mu experience ya Yusufu tulabira ddala nti kitaawe ng'amaze okufa oluvannyuma lw'emyaka 17 nga bali mu Misiri. Ekirowoozo kino eky'Abaganda be bo baali balowooza nti tutakoze eki oba oliawo teyabasonyiwa bulungi nnyo taata kafudde kati afunye tuwedde naye nga bw'ogambye nti okubeera nti tosonyiye kibanga ggwe okunywa ekikopo ky'obutwa ng'olowooza omulala yagenda okukola ki okufa naye ekituufu kiri nti gwe aba agenda okufa kuba oli tasobola kufa ng'ate gwe akoze eki so bwe sisonyiwa nze nfiirwa bwe sisonyiwa nze nkola ki omugugu nze nsigala ngwetisse sokka bwe nsonyiwa mba netikuddwa nekwegamba ntikuddwako omugugu mbadde netisse okumala ekyokuyiga ekirala ekikulu kye nayize mu lesoni eno ndi kwe kubeera nti nno bwe tubanga abantu batuyisiza obubi ebiseera ebisinga guba mukisa.
bwe tusoma mu kitabo lambula bufunza tusomere Olubereberye essula eya 5 olunyiriri olwabiri waliwo ebigambo byayogera 5 olunyiriri olwabiri timuwuli mbeera oluusi ezitusoomooza mu bulamu bunene okulumwa kwe tusanga ebiseera ebisinga guba mukisa sookera ddala eriffe oba erinze abaatuukizwako embeera eyo ategeeza bwati 5 olunyiriri olwabiri agamba ati nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi era nga bwe kibadde okuwonya abantu abangi balema okufa. Weewaawo agamba nti mwe mwakirabanga kibi naye Katonda yakifuula muki mukisa. mu buli mbeera yonna yonna etusoomooza embeera yonna yonna etulumya muganda wo ng'addalako alinga akufumisa effumu meme akulinnya akagere oluusi yakufumisa effumu kagere kaliyako ebbali. Twetaaga kwetoowaza wansi w'ebigere bya Kristo ne tugamba Kristo nga naffe watusonyiwa nga bwe twakola ebibi bino byonna n'otusonyiwa naffe tujja mu mikono gyo tusobozese era otuwe omukisa ne mu mbeera eno tugiyitemu era tubeere abawamu. Kozigamba embeera ezitutuukako zituteekateeka olw'omukisa. Ky'oyagala okutegeeza. Okay. Mukama yeebazibwe. Ebigambo bibadde bikulu ddala ku nsonga eno eya lesoni eya wiiki eno sabbiiti ey'omusanvu. Mugenda kugabanako nange mu bufunze mulimu mutikiti 3 kikiggwe ddala kye weetwalidde awamu mu lesoni eno naye kansooke nsoma ebigambo bino biriva mu kitabo bakitadde Desire of Ages page 224 225 muwandiisi ayitibwa Ellen G. White agamba bw'ati God never leads his children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning and discern the goal of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. Kwegamba Katonda juna gy'aba atukulembedde nti tugende naga nti mukwate lino abamukakafu nti singa naffe tubadde tulengerayo gy'atutwala gye twandironze okukola ki okugenda tugezaako funza kyabadde agamba Olungereza lungi naye kyenfunyemu kiri nti Katonda bw'agamba bw'aleka ekizibu kikutuukeko oba embeera enzibu n'ekutuukako ate ye aba akimanyi nti ku ntikko yabyo byonna ojja nakumwebaza nti Mukama akyalyoka ne kiba bwe kityo ne banziba kuba ate kati laba byenfunyemu ebingi bwe biti kisoboka katuwunzikira mwanyinaze mu bufunze bwe kiki weetwaliddemu mu tikiti 3 mu bufunze ndabye nti okusonyiwa kutandikirira oba kuviira ddala mitima gyaffe tetugenda sobola kusonyiwa bannaffe nga tetukijje ku mutima ate okusonyiwa kisa ekiva eri Katonda kirabo ekiva eri Katonda mu maanyi gaffe tetusobola naye bwe tuba nga tuli wamu ne Katonda tusobola okusonyiwa abalala. Webale nnyo webalinde ssebo mu tikiti 3 nganange ssebo neyanziza nnyo ngenda kusooka ngogere mu Luzungu there is no rest in gaining advantage over others. Tewali kuwummula mu kugezaako okuwoolera olw'embeera yonna ekutuusiddwako naye okuwummula kuli mu kusonyiwa. Webale nnyo ssebo balire ddala. Okay muganda nakange ngenda kaddamu kasoma mu Luzungu ojja kunyambako nkyusize Oluzungu. Omuwandiisi omu yawandika n'agamba we must develop and maintain the capacity to forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power of love. Kwegamba tulina okuzimbamu ffe obusobozi obw'okusobola okukola ki okusonyiwa kubanga oyo atalina maanyi ag'okusonyiwa n'okwagala takola ki kwegamba okusonyiwa ye ntikko y'okwagala. Omulabi waffe webale nnyo okubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde. Twebaza Katonda olw'ekyokulabirako kya Yusufu okufaananako Mukama waffe Yesu Kristo nti abaamukola obi ate yabakola buki bulungi. Essala ya Mukama waffe egamba nti otusonyiwa ebyonoono byaffe n'otusonyiwa abantu era Kristo agamba nti atasonyiwa n'ekitaffe ali mu butalikola ki talimusonyiwa. Mukama atuwa ekisa atuwa emitima egisobola okumalirira okusonyiwa abatagwana na kusonyiwa. Manyi zituwere essala tuwunzike. Katwebaze.
Mukama Taata omwagalwa, tukwebaza olw'ebigambo bye tusobodde okuyigako olunaku lwaleero. Tukwebaza atutuusizza ku lunaku luno olw'okuwumula era n'otusobozesa n'okuyiga okwejjukanya ebyo bye tuyiga mu wiiki eno. Tusaba nno nga tugenda tutandika wiiki eno, Mukama, tutambule wamu naawe, tuwe okusonyiwa, tuwe emitima egyetegese okusonyiwa eri abo bonna abatwonoona. Era Mukama, tutambule n'essanyu n'okwagala okwo kw'otuwa eri abo bonna abatwetoolodde. Mukama, tusaba otuyambe, otugabirire mu byonna bye twetaaga mu wiiki eno empya, era otambule wamu naffe. Tukole ebyo by'otuyita okukola yesala yaffe okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weewaawo, amiina. Mwebale nnyo bannange. Omulabi waffe tukusiibulidde awo nga tukujjukiza nti ku YouTube gye tuli Avento Media awamu ne Facebook osobola okulayikinga page yaffe, ate n'oba nga mukwano tosubwa bipya byonna Avento Media byeteekateeka. Gwali ku 3ABN mukwano gwange, weebale nnyo, weebalire ddala. Tusaba weeyongere okubanga ozuula ebisinga mu puroguramu zaffe ez'olulimi Oluganda, omuli Emanya Ebiro, omuli puroguramu Yimba Nange ne puroguramu Yajulira Nange. Zonna tozisigwa naddala mu wiikendi awo, ojja kubanga ozuula ebisingawo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo tusaba kyeyongere gy'oli okutuusa tunaddamu okusisinkana mu puroguramu yaffe Lesson Weekend. Amen. Lesson Weekend.